tewali kuwannaanya, tewali kubuusabuusa, tewali tewali kintu ky'oyinza kukulembeza n'otayogera ku kigambo kino abageetudde e Busujja. Tuyina we tutuuse. Abageetudde e Busujja efuuse ettaala ey'abantu abakyalimu empeke. Nga bwe ntera okkyogera, abataayiika madirisa, abataayiika windows. Nsuubira gajjajjaffe atukwatiddeko. Bajjajjaffe batukwatiddeko, empewo zaffe nga zitukwatiddeko. Obuuma n'obujjo tugenda kubufuna obugenda okukola ebintu bino. Nsuubira nga tumaze okununula ekika kyaffe, nga tumaze okununula obutaka bwaffe, abaali batusekerera nabo bagenda kumala bakkirize. Gw'ate olaba batandise okukkiriza kati. Bangi nnyo bwe twatandika ekisinde kino baatandika okutwogerera amafuukuule. Ku ssaawa eno abaatwogereranga amafuukuule weebali wano kati. Era tibalina na gye balangira bintu byabwe bye batwala mu maaso babireeta wano ku kisinde kyaffe. Naye olw'okuba ffe tuli mu zzaŋŋanda, ffe situbagaana kuleeta bintu byabwe ne babirangira wano. Kano ke kabonero ak'enkukunala nti abageetudde e Busujja y'ettaala yokka. Abageetudde e Busujja y'ettaala lyokka erigenda okununula ekika kino eky'Engeye. Nga bwe nsabye, nsaba Katonda eyatonda ebintu byonna, eyatonda abantu, eyatonda empewo, eyatonda amayinja, eyatonda buli kimu, ne bajjajjaffe be tutaalabako batukulembere mu mulimo guno ogw'okulaba nti ekika kyaffe tukizza engulu. Okulaba nti tuteekawo ebintu ebyali biremye. Kubira omulanga mwenna abali ku kisinde kino, mbakubira omulanga. Naddala mmwe ab'ekika ky'Engeye, mukomye omuze ogw'okubanga temwekkiririzaamu. Mukomye omuze ogw'okubanga mwetiiririra. Mukomye omuze ogw'okubanga buli kaseera mwekubagiza. Nze Alex Kassujja. Olwaleero ne bwe baba banzibyeko akagaali akatutte, mugamba nti kale katwalire ddala, kati ate sijja kugula kagaali kangule emmotoka. Sijja kugula kagaali kanduubirire ppikipiki gye mbangula kale waakiri. Bwe batwala ppikipiki ng'oluubirira mmotoka. Ebyayiise byayiise. Obwayiise bagamba bukola ki? Bufa magoba. Mufube nga bwe musobola, muleke kwekubagiza. Mujje mu kisinde kino abageetudde e Busujja kubanga twatandika okutambula. Tutambudde, mbabuulidde effeeza eddako. Twetaaga amaka gaffe gabeere gatandikibwewo e Busujja. Bwe tuba nga tukutuuseeko nti leeta ennusu bwe ziti tugatteko tusobole okugula ettaka eryaffe e Busujja, saagala weekuluntaze, ojja kuvaayo obeere ng'oli omu ku bayima, obeere ng'oli omu ku bagasse ku kugula ettaka lyaffe. Ne bw'onooba teweegasse ku kugula ttaka lino, obanga n'obusobozi tobulina, ate era tetusobola kukuboola, ojja kusigala nga oli naffe. Naye kye twetaaga, twagala okutuukiriza olugero lwa bajjajjaffe olugamba nti amaanyi agali awamu ge galuma ennyama. Amaanyi agali awamu ge galuma ennyama. N'olwekyo tufube nga bwe tusobola, tutuukirize engero z'abajjajjaffe zino, tukwatire wamu, tulwane olutalo, tulabe nga tununula ekika kyaffe, tulabe nga tuteekawo projects nga bwe mbagambye. Ndabula abalowooza nti bayinza otulemesa, mutawaanira bwereere kuba gwe mulwanyisa temumumanyi. Nange ayogera ebigambo bino bye njogera, simanyi yabintuma. Simanyi yantuma kutandika kisinde kino bageetudde e Busujja. Simanyi yantuma kukulemberamu bageeye kuddayo ku butaka. Simanyi ani abadde atukuuma wadde wabaddewo emisanvu mingi abayaaye gye babadde bataddewo, naye nga ffenna buli mwana n'omuzzukulu gw'olaba akulembeddemu okugenda e Busujja. Kino ekintu si kyange Alex Kassujja. Kino ekintu si kya Geoffrey Senfuka. Kino ekintu si kya Kalule Bosco. Kino ekintu si kya Kisenyi. Kino ekintu si kya Sencha.
kino ekintu si kya Rose Nakitto, si kya Paulina Nakubulwa, si kya Kiweeweesi Nakitto Vivian. Kino ekintu situmanyi yatutuma, si kya Florence Nakasujja. Kino ekintu eyatutuma naffe tetumumanyi, naye ate yatuwa amaanyi okulaba nti ebintu bino byonna bikola. Ali naffe buli we tutambulira. Nze ndi Bulaaya, mbeera Bulaaya, naye omutima guli Busujja. Ndi Bulaaya naye omutima guli Busujja. Ndi Bulaaya naye omutima guli mu makaago. Mwana wa nnyabo ne ssebo. Omugeye lwaki abeera n'enjala? Lwaki talina mulimu gwakola? Lwaki tetutandikawo kintu abageye ne bafuna ku mirimu? Lwaki abageye tibaddayoka ewaabwe? Kyekisinga okunnuma. Nabagamba Kassujja Alex nga nze sobola okufuna kyendya nenfuna muwogo gwendya. Lwaki ndya muwogo oyo nga mugeye munnange ow'emawogola talidde muwogo ono? Nsobola okuweerera omwana owange naye ate omwana wa Kaalule Oweeri Ezirobwe tasobola kugenda mu ssomero. Ogwo musaayi gwange ye. Lwaki tetumufunira kantu? Lwaki tetunoonya basaries ezengeye ne tutwala abaana bano mu ssomero? Bye bino byenfaako, bye bino ebinnuma. Njagala muntegeere bulungi era gwe Gaturuba. Walina ekintu kye wayogera mu njagala kifo kyo kya Bwakatikkiro. Saagala kifo kyonna ku kasolya k'ekika ky'engeye. Saagala yadde ekifo kyonna. Era ssebo jjajjaffe omukulu w'ekika kyaffe, kino nkikugamba mu odi eno bagikutuuseeko. Sirina kye neetaaga kubeera mukulembeze mu kika ky'engeye. Nateekawo ettaala eno ey'ekisinde kino kuyamba abantu. Gaturuba olina we wali n'ogamba abantu mbu njagala kutwala kifo kyo. Ekifo ekyo si kikyo, ekyo kankikubuulire. Ekifo ekyo tewali akuwa kitiibwa kuba mbu bakuwa okubeera Katikkiro. Naye ekifo ekyo kisaanidde okuwa omuntu anaalambika abaana n'abazzukulu, anaabasakira, anaabawa ekintu kyonna, anaabateeka mu mbeera ey'okwagala ekika kyabwe, anaabaagazisa okubeera Abaganda abatuufu, anaabaagazisa okubeera nti bantu balamu. Naye nze Alex Kassujja saagala kubeera Katikkiro wa kika. Siri munnabyabufuzi, saagala byabufuzi. Ndi kulwanirira omwana n'omuzzukulu w'ekika ky'engeye. Ndi mu kulwanirira omujjwa, omwana azaalibwa mwannyinaffe, azaalibwa ssenga waffe ow'engeye. Mbalwanirira kubanga tebeesobola. Ekisinga nze okunsanyusa byonna era ekijja okunsanyusa kwe kubanga tukuŋŋaanye nga bwe twakuŋŋaanye olunaku olwajjo ku lujjuliro nga tunyumya ebintu nti abaana n'abazzukulu ab'ekika ky'engeye, ono aligindi, ono aligindi, ono aligindi, basobola okwetuusaako nga bonna bali mu ssanyu ebbitirivu. N'omwanya okulaba nti abaana n'abazzukulu bali mu kubonaabona okw'ekitalo, nga waliwo abakulembeze abeeyita abakulembeze abali ku kasolya. Ekyo kyennumira ddala. Saagalira ddala yadde okuwulira ebintu bino. Mpulira ennaku y'amaanyi nnyo nga ndaba abaana n'abazzukulu ab'ekika kyaffe eky'engeye tebasobola kwetuusaako kye balya. Nga ne bwe baba balwazizza abaana baabwe tibalina gye bagenda kubatwala. Nga tewali na ddagala. Twagala okukola eddwaliro kiddamu ekirooto kyaffe abageye tudde e Busujja kukola ddwaliro. Eddwaliro Kyesimba University Hospital lisangibwe e Busujja. Tuleete abasawo abakugu ne bwe tunaaba tubajjeewa oba mu Bulaaya oba wa nga bajjanjaba. Tugatteko n'eddagala eryaffe, emiti egyaffe nga nagyo gijjanjaba. Ng'obwa oleese omwana n'omuleeta ng'alwadde omusujja nga tumuwa eddagala nga jjajjaffe Kyesimba lye yagabira Ssekabaka Kimera n'awona omusujja. Bannange mbeegayirira era mbasaba mubeere emabega w'ekisinde kino abageye tudde e Busujja. Naye tetukugaana ne bw'onoogaana okubeera naffe. Tujja kutuuka gye tugenda. Tujja kutuuka gye tugenda. Feeza eddako yeeyo gye mbagamba nti kati tugenda ku feeza eddako. Wali tuvuddewo ew'okuyita abageye badde ku butaka bwabwe. Tuvuddewo. Tusembedde tuli waggulu kaakati. Bye bino bye tuzizzaako era bye tugenda okuzzaako.
twagala ekintu ekigenda okusookera ddala kwe kufuna obutaka bwaffe ku mutala Busujja. Tuzimbeko amaka gaffe nkiddamu agatemagana nga muzira. Tutandike projects nga tulina amaka gaffe ku mutala Busujja. Kye tugenda okutandika okuva mu mwezi guno gwa October paka mwezi gwa December, twagala okutandika okuŋŋaanya obuuma obunaatutuusa okufuna ettaka lyaffe ku mutala Busujja. Certificate ey'ekisinde kyaffe tugenda kugireeta obudde bwonna wano, ekibiina kyaffe nga kiri mu process oba kinaatera okukakasibwa okuligistalingibwa, ekyo kyaggwa. Kankomewo ne audio esemba.